Fulumizi kyononya mbo trending. Miri lipazo setaga ku trendinga. Amuze TikTok. Amuze king of internet. Emyaka ejo esatu. Emyaka ejo esatu. Ovuma buli yomu. Kakati muboli no kujja mu bivumo yenze. Muboli no ate nze bwemba nakuvuma sirina kintu kyo kyendalabye n'ekyo yadde n'ekimu Fulumizi. Sirina yadde ekivumbo kyo kyendalabye n'ekyo wabula nze mpulira buwulizi nga bwekulukusiza olinga ayita muliri puzzle awo ennyini nyina fake account togimanyi buli lunaku nja kerangako Fulumizi buli lunaku nja kerangako buli lunaku nja kerangako buli lunaku njagala kumalira obudde ne bobadde ogenda okuvuma bobadde olina ku list week eno bafune ku buweerero vumanze nsambya leta ebizibu byo nja kubikolerako ku bwerere buli gwe kivumye gwe kituusizaako bulumi mulete ngenda kuwanga ebivumo by'abantu nsooke na muzzukulu wange Shira Price mama Black Man akuluma mukazi wattu olw'okuba kanyabo kasonda obusende bwako kantu kalamu ne kakuba obulango ne kagala nnyo omwana waako kyali kimanyi mbwe ensajja kuwulira kyo kyokka Fulumizi enensingazi buli muntu bamuwulira njagala kubeera kiriya n'abalala abagwa mu ttuluba eryo oli simanyi oli buloga wa Piero yu oli buloga wa NRM okolera ajati namyalo respect to leader respect yabaho respect Rama n'emikwano gyange abalungi bezitasobola kumenya wano olw'obudde NRM for business NRM ntunda yondongo lwe batampisa sigenda njagala omuntu ambuuzeeyoko mukola kigwa walionda byeko nga ngenda nebuuza ba minister afukamira n'ogwasembayo ogwayogayoga wizijajja bankubira Edikenzo yankubira nga mbuuza ogenda kuyimbira sente meka ne mga $8,000,000 abana be bankubira mubuuze mukabe ziba simu nana sijja kujja what are you talking zinunya sente oyagala kuteeka mu ebyo ebintu byammwe musimanyi twagende wagundi negundi oyagala kuteeka mu ebyo ebintu byammwe byembeera mu ebyo nga muzunga gwe Kibuladi gwe Fulumizi onda bamweyo levo ekera ku makyambu ngende kapeeke wa Sale mbungeze kulya mmere ya UPDF mbungeze Kololo kulya mmere ya UPDF nze sigenda wantu we batampise olaba nze sigenda kukosatiza abayimbi gwomanyi omanyiriri bazo abantu bambuulire gwe concert kijjo ndaba nga ndi back stage nga ne ya Epas yampita kudavira ne mga bro no today is your day lunaku lwo Myayu will not attend kubanga it's your day nze sijja mu bala appearance yango gisasula gwomanyi king of pride gwe Fulumizi gwomanyi saagala olimbe bantu nze n'okutambula nga swebise kizibu bameka abalaba tinti wange diro wali olabye tinti wange nga siri ku mulimo nze tosobola kulaba nviiri zange za tinti nga siri ku mulimo era ne bwemba mu supermarket ya kofiira kabeerako bwe kati nze okujjako enkofiira yange ku mutwe nga ngenda ku stage nze kisooka mmanyi how to handle a celebrity life siringa gwe Fulumizi asiba azunga ekibuye Fulumizi naye nga mutumanyidde Fulumizi n'omanyira nze gwe wayitanga kaduukaako nga ne bwe ntunulamu sina kyennyeza kulyamu ng'ekikumpisiza kunferaafera bivulu wanzibira ekakooge nonzibira ezzengebe nze simanyi na byalo ebyo ekyo ekikazi kyekyantwalayo nze zzengebe mmanyiyo wekinga tugende tuyimbe ebbaale kayunga bwe mubuuza wa mbugwe tugende nze ngenda kuweera ssente ku stage nekinziba nze zzengebe mmanyiyo nali nyimbyeko ezzengebe musimanyi tugende ezzengebe ogukazi ne gunziba guntutte ezzengebe gunzibye guntutte ekakooge gunzibye guntutte ebutalangu gunzibye nze n'ebyalo sibimanyi mbikebedde wano mu lisiiti ogukazi gwanziba ekakooge ne gunziba ebutalangu ne gunziba simanyi ezzengebe
ebyalo ya lubiri eyo nze musajja watu simanyi nayo mbunga gututte kuyimba mukaliyo ki edda ate nofulumizika nkubulire nze gwoliko buli lunaku nyambala olugoye olupya eno t-shirt mpya buli lunaku lupya eno mpya sidda mu ngoye tompita gwasiba azunga ekibuya fulumizinga ozungana odeno oderi soko jetatu yange jewe kuba ku busolo fulumizinga kalo jetatu yange jewe kuba ku busolo ngomanyi ngenda kwebakako fulumizinga tatu yange jewe kuba ku busolo okuze namukadde oze n'amayuga mukiraye bwe kiyuga ngembizi fulumizoli so obscenity fulumizoli mukyafu inze siyo nemanyi ndi kali smart fulumizitagala yadde muntu atandikawo kintu kyonna ovuma n'abaana batikitoka omukazi omukulu n'ovuma abaana b'abantu abezinira obuzina bwabwe mu firiji nalaba yavuma ngani ono mwana yaziniranga mu firiji nze sibamanyi Bruno K yamundeetera ani oyo mwana eyaziniranga ku firiji ekikazi nekivuma omwana nekivuma obwana bwa moti buno obwana novuma abaana ba moti omwana wa moti ulina amagezi gwe government yono mukoza wuki government muzeye ekikazi kivuma bazzukulu bo ekikazi kikukyayisa bazzukulu bo banange ekikazi kikukyayisa bazzukulu bo abali mu government ekikazi kivuma bazzukulu bammwe government temukyalina muwendo na kitiibwa lwaba n'abantu abalinga bano olowooza yawula enjawulo y'okkuwa mu bigambo n'okkuwa mbuwandiike obadde okimanyi nti ne Buchamani naye ali mu kifo kyekimu naawe kati oli ku level ki ekifo ky'olimu nga nze eggulira emmere wali ongulidde ki saagala wewe importance neemu saagala olimbe bantu saagala obalimbe nkuwadde tasiki tugende mu fayiro z'ekibuye olimba oyo omukazi alina defensive mechanism 3 okulimba okwewa importance n'okwefuula special okuva na leero mmwe mwenna akina fulumizinga nawe mwoli mweyale mungenda for business sikulya mmere ya UPDF never era njagala mpeeyo omukolo gumu muyogayoga wizijajja wandabayo kubanga sente ze nasaba okuyimba tebazimba ekapeeke wa Jenosale kulebadde wandabyeyo bankubidde ne bangamba jangu muzeyi wali omuyimbire ne bagamba no simba wantu nga babadde tebansuubira ne wankubadde muzeyi wali muzeyi Sale but I will not come kubanga nze bwe mbanjagala muzeyi Sale manyi imero y'okumuwandiikira yali ampadde nayo nga simbye nga sigenze nammwe nga saasaamiridde nga sikubye endere otegeera njagala nfune bulungi okitegeere liri pazo tagenda gye batamuyise njagala mumpeeyo omukolo gumu ng'oggyeko kampeyini za muzeeyi era bwe mba nagenda ku mikolo gya Jati Namyalo nsooka genda kusayininga ssente ku ONC n'asasula nambulira gye tugenda okukolera era okugenda mu kampeyini za muzeeyi bebe kulu yamala kunkubira nangamba parking engoye tutandikira Luweero njagala ompeeyo omukolo gwali ondabyeko nga ngenda mpunnuuna ndi emmere ya UPDF gwe madafaka amazima temugagala njagala okukakasa olwaleero nze lwakuba sibiriimu nnyo nze nyina pride yange nze n'okukubira essimu omulundi gumu n'otakwatanga oli minisita siddamu nze nyina pride yange ne bweba appointment muzeeyi nga bwe yagimpa bwe liba tezze nga simulabye tebindya that is me I tell you ne bwaba Uncle Bebe Cool ng'alaba mu busobozi bwe tekiteekeddwa kunsasula era tebindya obulamu busigala butambula nkuza okutuuka wano mbaddewo nga neekubira aso ne bwaba Uncle Bebe Cool n'abakulu mu NRM nga balaba siri mu mutendero ogusasulwa oba ogukuba endere ne bwana ba Uncle Bebe Cool ng'alaba siri mu mutendero ogusasulwa era nga sisaanidde era nga siteekeddwa nja kwebaka ewange ekite
nja kwebake wange nkite siringa gwe lero muze batuwaddeyo mekatuvume ate kukakasane bwo kuŋŋaanya siringa gwe inze tolinda bakumukolo gwonna kyagala okunteeka bintu byakyo ebyabakada oyagala kunteeka bintu byabakada ba NRM gwemezi kukitundu ekikusobera oyagala kunteeka mwayo ebintu bye byekisiru musimanya abavubuka ba NRM bino bye mbeeramu bino bye mugenda muzunga oyagala kunteeka mweyo levo gwe mweyo ebintu byammwe bye mbeeramu simanyi geto katwe simanyi geto kibuye simanyi geto kabowa oyagala kunteeka mwe ebintu me I'm a music man. I said music. Sasoma omuli awo mweni yale munandi badde ntunda yo magezi ne sasoma ntunda yo mubali enyimbe zasingo kwata abantu omubabiro mu campaign nkudi kisododo tewakuba ya dolimbo lwenkana ebirevu mukali yayo omanyire gwe liri pazo fulumizo manyira kumutendera ki ati wati basic sigwa mayuga ekyokubiri inze pazo temumanyi nawe tomanyi fulumizi munsi muno abantu besitukira bali babiri ate ba bossman ngenda kubogeranga nawe osobola basitukira esoka first family abo basitukira kuba manyi bakwavuwaza oba bakugaggawaza owokubiri haja Miss Kigundu family abo basitukira owokusatu Amini basitukira kwebuza Junior akubulire who I am the person nyina pride olwalo akumeka twasande oli mukunganya abantu abatwala wa Jeno Damulira yangambye mulabe ku Monday what I talking about gwe mazi nyiza n'obutagenda nze namukubira nanga lunabe jangu kigwe onerege ko gwe mizi wekiyimize kitambula kikunkumuke mizi umanyirani kutigera gwe mizi omanyirenze nze situ ogambye kigambye abantu mbundagenda wali ku bondi nze nsitukire ize puzzle nsitukire omutunzi w'emmotoka owa bondi emmotoka enkadde to hell tu nyobo twabwe messe nemfa nze liri puzzle liri puzzle mutabani wa Nakatwa Sabirina munna Masaka omugunjufu Tata Faridi bawanaleba Patricia Jones nze nsitukire omutunzi w'emmotoka enkadde bamala kunkubira ne bangamba omutuzi omusajja ali wano sajja nakwolwo obani yankubira nze liri puzzle nsitukire omutuzi w'emmotoka enkadde Makindi mbungenda mpo obuyambi agule tikiti bamala nakunkubira ojja kuleetera abantu ebizibu bambi ng'ate kyali kivulu omuntu bw'oba olina ekivulu buli omu agula tikiti era bakama bange wamma mu nsonyiwe kyali kivulu ekyo kikazi kye kibaleetaleeta bintu byammwe weekanga kibibataginzeemu nange ne mbibatagingamu kubanga bye kikola okuvuma abantu kivumira awo we mukolera sandi bataginze nze liri puzzle lunnabe kukwepanka kwange n'olugezigezi lwange nze nsitukire omutuuzi w'emmotoka enkadde Makindi ku bondi ye Makindi eriyale nze puzzle ekyambogo ziweddeyo kankulage okakase nze nvuga mmotoka mpya mizi n'obutabo bwe Japan babumpeeramu ompita mizigwe obira bampa biwandiiko bipya biwandiiko bya Japan katabo ka mmotoka nze nvuga mmotoka zebayagaliramu abakazi ezo mmotoka zosiiba oyiwamu amalusu nze puzzle zijengule mmotoka ezo zosiiba oyiwamu amalusu mwe bakuzinira ekiro omwo mwe bakuzinira ekiro okolagana na askari wa bondi ekiro ne bagenda ne bakuziniramu mmotoka zijjudde ebisiraani nze ngule mmotoka mwe bakwebakiramu bakuzinira bakizinira ekakooge mu mmotoka omusajja omulaalo yakizina emmotoka yonna neewunya emitto kirina amazzi amakyafu kirina nabbundukira kiwunyanga ekivundu tugenda okutuuka mu mmotoka yonna ngaewunyanga Swaitani Rajim
Bache bakirako mu motoka ekakoge munuwa yange manya mulawumu yange emotoka yange yalawumu yonna newunye ekivundu fulumizi genda bakuweddagala genda bakuweddagala fulumizi ovemu amazzi amayonjo kyonna kibunduka bundu sikiringa ente ezaala emotoka yange yonna ne kigiira ebizze ebiwunya emotoka namala nakugijja mu mitto ekikazi kigwagwa ekyo kikazi kisaagu ekyo kyemulaba ekyo bakizinira mu motoka yange ekyo ekikazi ekyo ekakoge mulawumu yange nga kitambula n'obwana obuto kigenda bakikwata mu mbalakaso kazigoli kiwemu emotoka yange namala nakugijja mu mitto nagitwala ku Washington okujoza ekivundu nga tekivaamu fulumizi ku mulembe guno ku baana abali ku TikTok abatunda chemicals eziyambako okuwunya obulungi nobeera ng'okyavaamu amazzi agawunya kibunduka amazzi g'ekikyala kiringa nte kyayiwa mu mmotoka yange amazzi oba kyali kimaze oba kyali kiyulise kirina infection emmotoka yange yonna neryoka ewunya kirina amazzi amakyafu emmotoka yange yonna eyalawumu newunya amazzi kazigwa obukyafu obukuliko nze sivuga mmotoka nkadde ng'oŋŋamba otyo zikakanya levo mbu najja simanyawo ku bondi woyasamira mbu nsabe nze pazo nze nsaba ba boss man ate nabo beba kati nze kakubulira okumanya ndi blessed wallahi nze ne ba boss man abampayo beba mpita jangu tukwocheyo nze nyina pride eyo moroka yange empya nuwa kalo ntekotya kogwo mutendera mbunajja nensaba omutuuzi w'emmotoka ennyumba yange gyenzimba ekate emmotoka zammwe zonna eziri mu bondi maswali ennyumba yange gyenzimba ekate emmotoka zammwe zonna eziri mu bondi netandika bondi nakimanya lwe natandika okuzimba abazimba ennyumba mumbuulire mmotoka musuubula za mmeka mmotoka basuubula 9,000,000 ne bakatunda 12 bwe babasuubuzi b'emmotoka bu business bwe babeeramu 8,000,000 n'atunda 10 abasuubuzi b'emmotoka babanga abaguzi b'ebikadde ntebe fridge bafotoola bufotozi bondi y'emmotoka enkadde ng'ozimba esente zimba ennyumba zikumala okutandika bondi njagala ombuulire kuba n'abagula emmotoka enkadde bazibagulako mmeka n'okwata obukadde 4 n'obuteeka waabwe balete 99 mu miliyoni anamba nyinamu emmotoka mmeka ambalira mu miliyoni 4 buno bwe batunda obukadde kadde banyina bizibu oba nyinamu emmotoka mmeka nze pazo yensonga lwaki sivuga mmotoka nkadde siyinza kujja mu babondi aba babondi bamwabo bemusiba mukomba amatako mumusabirize mba manyi munaku munnange poor man mu miliyoni 4 nga nayagadde kutandika bondi nfunamu emmotoka 4 emiliyoni 8 mbere n'emmotoka 8 twogera ku nyumba ku miliyoni 8 olwetuuka butuusi ku biimu mba sikoze bondi kati ateze nsabirize munaku munnange kitegeza gwoli mu kifo ekikyamu bakamba baffe batusonyiwe twagala bataginga bino ne twagala abantu babulire facts abazimbe nyumba mu kimanyi ebbeeyi ya simiti n'omusenyu era ng'olina wame miliyoni 8 otandika bondi mukadukulu k'ekibuye nkwate nyimba zange zonna nezidiretinga ku TikTok nga fayiro gyeri kale olimbira ky'abantu fulumizi ffe twayogedde ebigambo bitono nnyo ne tukugamba fulumizi oli muwabuzi wa pulezidenti newankubadde teyakuweera mbuwandiike yakuweera mbigambo ekatwe omanyi pulezidenti mugezi abala alinga ffe bayimbi bwogenda gye baagala abawagizi ba NRM oyimba owaana mukama waabwe bwogenda gye baagala Bobi Wine oyimba osuula mukama waabwe n'okwata no kati pulezidenti bwe yajja bambi kwe kukibiginga apu babuloka bali bamaze okukivuba n'agamba kiwala kyange ne kyewaana fulumizi 100% ekifo ky'olimu kikyamu bakuwampewo
bakuwa byoya byanswa nze siri mweyo levo ya mwe lero tuli kapeeka simanyi lero tuli muyoga simanyi lero tuli muchomo ku muchomo simanyi muzeyi tumbiza simanyi muzeyi ogolodde simanyi muzeyi tutuse fulumizi toli ndaba ebyo byammwe ezo levo za mwe nze ntunda ndongo era wonna wonda byebadde ndongo okitegeera kyakagala okwebaka ku mwana w'SFC twali kagadye wa mama Nabbanja ekigamba mwanyina omuyimo gundi bubi ekigamba omuyimo gukuli bubi gutya omuyimo gundi bubi ye bano benjagalo nebaka kwani bino byonna nandifunye akanebakako naye bana abana b'amawulire basaamirivu kakati kikwata omwana w'SFC kyagala okumwebakako ekagadye wa mama Nabbanja omwana mugati webaka ku kikazi ekyo kyekikolimbo kyojja okgenda najjo bajja nakugoba mmaji kyagala kwebaka ku mwana w'SFC kagadi ekyo ekikazi buli kadde kibeerako omuyimo mwanyina omuyimo gundi bubi omuyimo gunzita ye nalya kaani kikazi gwe omanyire fe abasajja abafumbo abalina famire buli kadde kibeera omuyimo gundi bubi omuyimo ogwakutuusa okwekuba ttatu ya lunnabe ku busolo oligijjako otya nze nagaana omwana w'SFC ne mugamba buladi gyatugende mu bbaala kyakyagala kwebaka ku mwana w'SFC omwana w'SFC nakigamba madamu amunonti yali mu Lugwala musajja wange mujjukidde bamuyita Bruce nakigamba madamu no I will not I'm on president's duty this is not time wait when the campaign is done kyakagala omwana w'SFC yagana fulumizi wali yagala kwebaka ku mwana w'SFC omwana nagana ekagadye wa mama Nabbanja omuyimo oba wagenda kumbwa fulumizi omwana w'SFC yagana fulumizi omwana w'SFC yagana okuwako genda ofe yali akwebakako abasajja bazira fulumizi ng'akugiramu empale kuba temubuuka temumanya fulumizi gavumenti bw'eba ekola mission oba project wabeera wagitambuza tuguno omwaka tugenda kukola nani akalulu akaggwa gavumenti yali yeetaaga abantu bejja ku ludda olw'opposition okugyegattako kati bano babbuloka abatuvuba mwe bakuvubira bano nzijjayo 6 otwala 3 tutema kiwatu mwe bakuvubira ne bakutwala mu State House bwe bakutwala mu State House nofuna kyewafuna bali bakwetaaga mu kalulu kaggwa era kyaggwa waggwayo kati bali ku mama Janati onfuna bulungi fulumizi wali wetaagibwa mu kalulu akasooka kati waggwayo era bw'oba tolina kyewafuna waggwayo there and then ebibyo byaggwawo wabula tetutakkiriziganya nakyo fulumizi NRM for business like Bebe Cool, like a Riri Puzzle, like a Gravity. NRM for music purpose, delivering happiness. Eri abantu bamuze kuba ffe tutunda ssanyu nothing tewali kye tutunda kirala kye tutakkiriza mu nkola yaffe ey'emirimu ey'okwagala okwegattako gwe fulumizi atamanyira baana b'abantu bwe bapanga bulamu kubeera kye bali ojje omanyira abantu entuuyo zaabwe gwozifutyanke olowooza embu byakuteekateekawo mu ttaka omuntu atalina magezi addira ebintu by'okoleredde eggwanga eppanvu addira ebintu by'okoleredde eggwanga eppanvu eriwanvu n'alowooza nti byakuteeka mu ttaka abantu ng'abo befaananyirizaako abantu ba booda owa booda akusanga ovuga emmotoka ya bukadde 6 n'akugamba jjayo ekibokisi kyo kakati abantu ng'abo abaakuliramu okujereegerera okukwata ebintu by'abantu eby'omuwendo n'abiteeka mu ttaka n'abivulunga eba ndwadde ya busiru ndwadde ya butamanya. I want to be clear with you. Tonteekanga mu bintu byammwe ebyo ebyekinyumo mbu simanyi NRM mobilizer Kibuye mbu ebyo tugende simanyi NRM wala kalakata amatooke simanyi gayidde kulya mu kyomo mbu tugende no
I'm not that type of person. Fulumizi, I want to tell you, I'm not that type of person. Nze nalindwa de alusazi bazirongosa naona ekitigwa kya Mukama sirina kirwadde kirala kinnuma ne Fulumizi emimwa nababulips olaba ko yadda akatonde nababulips abantu jobalaga lips wenna emindi yakwocha emimwa bwetu oyo sirimu gwe wajja ku basajja babandi oli muddawa aluma monsonyi we wamma waliwo abamufuna nga tebagenderedde ne Fulumizi ne yamusiiga tamanyi omanyi gwe yakusiiga ekirwadde monsonyi we wamma abafuna by accidentally njogera n'abafuna mu ffujjo Fulumizi yafuna mu ffujjo nakwegatta nakwegatta okwate n'omwana gwe wazaala mwana oyo omuyimbi omuwa omwana we omwana bwe yayogerako ne kimusiba omusaayi gw'omwana gubanja Fulumizi twala omwana mbamuli asooka Fulumizi is a Fulumizi. Fulumizi is a Fulumizi. You are mizi. You are Fulumizi. Yongera mwamasi okwate Fulumizi okwate abaana bogenza ozaala mu bidongo obatwalire bakitaabwe kuba olina bangi okwate omwana omuwa omusaayi gwe eka kumutuntuza Fulumizi oba omwana mulema oba omwana mawube oba omwana ayiika endusu omwana aba mwana bawa omusaayi gwabwe bawa omusaayi gwabwe bo bawa ekimawube kyabwe bajja kukyekuliza bawe tebagenda mulaga mu kamera omwana toyagala kumuwa mwana we kubanga omwana ajja kumuteeka mu kamera oli omwana yali muyimbi kakati omwana toyagala amuteeke mu kamera bangambye famire y'omwana yantumye ngo ekwegayirira ne bakugamba akaseera kagenderedde omwana waabwe mubawe oba mawube oba mulalu oba tayogera oba ayiika endusu kwata omusaayi gw'omwana ogenda oguweeyo mubamuli asooka onfunye bulungi Fulumizi nkulagulirako obunnabbi tolizaala mwana mweru ogenda kuzaala abaana nga balinganga amanda ga Tiger nga olina abaana baddugala balinga amanda ga Tiger head eriyandi abakulira mu radio ku radio z'abajjajja mulima ebyo ebyana by'ebiddugala ebyo tobireeta mbaana baffe atoleete ne KFC yange gye walya KFC yange gye walya KFC yange okwata ogende ojja ettatu yange ku Kasolo toteekeddwa kuba na ttatu yange lwaki obeera n'ettatu yaliri puzzle nabe Kasolo ati sigenda okubeka ekigambo olulagala oba ekisododo erinnya lyange walaba kuli kubaawo lwaki tebankuba wano nga wakuba ba Bobi Wine ba Mobutu Sese Seko Osama bin Laden Koni lakwena kirina ttatu wano oba kyali kyekubaza kyekyo kizonto gendo gye ttatu yange eyaliri puzzle gye weekuba Kasolo awo Fulumizi nja kuba mirembe naawe naye nga tonna gye ttatu yange gye baakukuba Kasolo eyalunnabe n'oteekako n'obutima n'oteekako n'effumu jako ttatu yange Kasolo justice for my ttatu gye weekuba Kasolo Fulumizi gye ttatu yange Kasolo ate ngenda kukwata bagijjeko lwampaka bakusale ng'amazzi gafuuwa ganaagawunya bakujjeko ttatu yange Fulumizi gendo gye ttatu yange ku bukyalabu toddangamu kumanyira olwaleero episode 2 enkyanzija n'enkyankomawo n'enkyakomawo Fulumizi buli lwonaddanga nja kuddanga jako ttatu yange gye weekuba Kasolo kyekuba ttatu yange wano mu mpumpuna mbukinkakase mbukiri romantic komanyo nze nzina ebingiringiri gwe mizi kyekuba olunaku lwekintwala ebbaale Kayunga
eye kangulumira kyajja nga kimaze okunziba sho yawa yezengebe kati bwe kyalaba ng'omuvubuka omuto nga kirowooza ndi malaya nkyegombye ne kiŋŋamba nali nkwagala nnyo naye guno omukono wenkuba ttatu naye gwagwawo wajjudde ttatu naye nakuyiyiriza kuba nkwagala nnyo ne mubuuza wanjiyiriza kaki nekikola bweki tolaba tennakala kyagenda ne kyekuba ttatu nekigamba weekubya otya ttatu ku busolo tewalumiziddwa nekiganze bwe mba nnyina omuntu gwenjagala ne bwe kuba kukola ki nga kyewewenyula ttatu ya lunnabe kasolo muli mwaka muli n'omutima kyekuba ttatu ya lunnabe kasolo kifuulumizi kati nga kimanyi mbw I will be surprised naye kyagenda okumbikkulira nga kiwunya ekigamba mukwano bikkako thank you so much for coming go thank you so much for coming go webale kukuba ttatu webale kundaga nti onjagala nnyo naye bikkako